nina ekizibu kimu era kyona kigambako abantu eŋŋamba naddala abayimbi bw'oba onoonya okudda mu bantu ng'onoonya comeback leka ginoonyeza ku munno. Yes, toleka kwerippa. Omanyi tufunye ekizibu kinene mu music industry. Omuntu buli bwagwa kati Abdu Mulaasi yagwa anoonya comeback. Kati wadda ku social media olina ku TikTok ku live n'ogamba nti nze Kenzo yangoba lwa nsonga mpagira Bobi Wine. Kiddamu ne nkugamba oli musibe. Kenzo tuyinza omulabanga owa bulijjo gwe n'ojja internet n'omuvuma naye yakoleko emyaka 10. Yes. Byali oba byali kiyinza okutwala obulamu bwonna tobikoze ekyo nga tobituuseeko. Naye twalema okkiriza nti Katonda yagaba. Naye nze omanyi n'ebiseera binakubiramu musuuzi oyo naawe obimanyi watuuka n'omugamba neyeddanga musajja kitomuleka musajja wange waki omuleke naye lumu nadde waka nenjukira akadde ke nalimu ne musuuzi oyo mabegako eyo ndowoozaamu kupangisa ennyumba yange yasooka musuuzi oyo yampayo essente neŋŋamba nakati musuuza waali kyalina kyenyinza omujjako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffe abalungi tubaaniriza ku Blaze Media ne ku mulundi guno ate tubeebaza okubeera nga mufissaawo akadde kammwe ne ka data ne mulaba emboozi zonna ze tubaleetera. Sizze nzekka ne ku mulundi guno nzize ne Dankan munnamitiyana promota wa David Lutalo omukuukuutivu. Dankan mbadde nsaba osooka obuuze ku batulaba ale tuyingire kipayopayo. Okay, mbabuuzaako abalabi ba Blaze Media kansubire nti buli kimu kitambula bulungi. Nze Dankan abasinga omanyi bamanyidde eri mu mboozi mukati. Nkyalako wano we Blaze tunyumyamu ku bigambo butya bye tulaba mu ggwanga bitambula bitya bye tulaba ensi bwe kukwataganye byonna ebiri music industry n'ebiri mu ggwanga byonna tubiyisaamu butya nti gwe ataasobodde kuba ng'olaba amawulire ago bw'ataasobodde kuwanga obitegeera netukutemeratemeramu ofunamu ekyokuyiga oba n'oyiga ate era mubamu betunyiiza naye Mukama mulungi nti buli muntu yamuwa omutwe gwe osobola okukunyiiza naye oludda ndi mutuufu naye gwe kyolowooza olusi si kyekituufu so tuwaŋŋane buli omu endowooza ekitiibwa tusobole okunyumirwa ekintu kino naye nga mbatumirako mbagambe ennaku zonna zigenda kubeera 8 tugenda kubeera ku Serena wali eri mu Shua David Lutalo nga 8 November 8 November gyatwagere Lutalo ate tukuyita era nga ennaku z'omwezi 29 December mbozi mukati anniversary ku climax mutunajyawo naye tuweze emyaka 4 nga oli bwawulira emboozi mukati nobalaba ati alabangamu abamazewo emyaka egisukka 4 mukikubye mutya amangu tuli myaka 4 naye lwakuba nti ensonga ze tukwasaganya omanyi Blaze lwaki tondaba buli kyano newala nnyo kye bayita okuwokya kye bayita nti mboozi mukati osooka neweetereeza atonawo information kuba seba abantu abo betukolera obalaba nabo balaba ate bamanyi kati bwewefuula ennyo bize buli akuyise n'ogamba kanzije otuuka ekiseera ng'oyokyeza information etafumbiddwa bulungi so that's why nti era mujja kunsanga wa Blaze Media musanga mu mboozi mukati we mu media awo kizibu okusukka kwezo channel era bwonsanga ku channel ndamanya nti kyali wange ankutte speed naye ya Blaze yo buli wiiki tujja nfuna yona kutunyumya makulu ensonga muzikutte kisajja kikulu mu myaka gino ena ensonga lwaki omuntu wabalaba asobola okugamba abasajja baluddewo nnyo nga bagikola kati ekisookera ddala nja kwebaza benkola naye mboozi mukati team nti tuwaŋŋana ekitiibwa tetweyisa mu maaso buli omu bw'asanga munne amuwa ekyalina omuwa awaye twagala kugamba nti nze mukulu mboozi mukati temuli mukulu buli omu ajja ne opinion eyiye ku mmeeza kituufu ate tetugamba mbu ono yasinga ono ate bwe tujja kwogera ku nsonga Museveni bw'aba akoze ensobi tumujuwa Museveni akoze ensobi temugiwaayiriza ate mulala kituufu kati
ne Bobi Wine bw'akola ensobi era oga nti Bobi Wine wanaakoze oba ate Bobi Wine wanaakoze bulungi kati so kyekituyambye okubanga abantu basigala bakukkiririzaamu oba ne bakuwuliriza tojjanga weesigame sayidi emu nze sesigama sayidi nze ekibi nkiyita kibi praise bw'okola ekibi nabaddeko ne musajja wange Kenzo kati Kenzo etunyumyamu nagamba naye wampisaamu nemugamba Kenzo oba okoze ekibi njogera nti Kenzo akoze ekibi naye era bw'okola ekirungi era okyogerako nga nti Kenzo okoze ekirungi nagamba ekyo kuli mutuufu nemugaa kati bwe twali twogera ku saa nagamba saa tasobola kubanga naye nga kyekituufu naye nga saa nemukwano gwange kati so nze bwe nti bwe mbalansinga ekintu kyange kulaba ensonga zitambula bulungi bwetyo nti abantu bakuwa obwesigwa kusinziira butya bw'okola ki wayo ensonga zo. Okay, Dankan, awo nga bw'oyogedde waliwo oyogedde awo ku David Lutalo ng'omuyisaamu ku Shegendo beera nga 8 Novemba ku Serena ne ngamba ate kankubuulize eddala nabalabako ne Lutalo era ndowooza ttiimu ya Mboozi mu kati yonna batulayiza David Lutalo ne ngamba abasajja bano omusajja bamukutte sinakindi ze nalowooza oba awo wayinza n'obaawo ayina emmundu mu kikondoolo nga mumukutte mumugamba togeza n'okola ensobi esukka wano tugende lwaki mwakola ekintu kyolayiza Lutalo simanyi oba opinion yaliiye oba mwe mwamuadvisinga nga marketing team ye kubanga oli omu kakiiko akakulu akamaketinga show ya Lutalo ne Lutalo wonna okutwalizawo mu bbanga lyonna ensonga eyo lwaki yali bwetyo ensonga ya Lutalo okuwanika Bayibuli tekyali kigendo kya Lutalo okuwanika Bayibuli wabula fe bwe twagendayo kugandayo omanyi waliwo propaganda atambula omanyi twafuna social media eno buli afuna essimu aba munnamawulire ate ntujja ntufuna ekizibu kimu nti waliyo abantu nga bo embeera zaabwe baliwo okukola propaganda neweebuuza mu bulamu propaganda ono atwalawo ensonga nti propaganda braise omuntu akeera kumakya ku channel eno gy'ozimbidde mu bulumi bw'ajja ku channel eno gy'ozimbidde mu bulumi n'akola ki kamaliza ka interview kano bajja mwene gundi channel gy'ozimbidde mu bulumi n'aleeta propaganda n'agamba nti channel ya braise eyo ya NRM okitegeera channel ya braise gye mulaba buli muntu gw'aleetako wa NRM kitegeeza ali mu kusiga obukyayi naye nga gwe braise channel wali ogizimbira abantu bonna saayogerako tiena abanupu balabe aba DP balabe FDC balabe kati propaganda ono yatambula nnyo nadda mu bayimbi braise tuli mu nsi omuli abantu abatambuza obulimba naye nga businga otambula naye nga bwemubuuza evidence olw'okuba Katonda yamuwa n'afunayo abatono abamukkiririzaamu nalowooza bw'alina okutambuza ki obulamu ne propaganda we ne propaganda nze braise nagamba ekintu kimu nze sitambula ku propaganda kituufu kwegendereza ebbanga Mboozi mugati tetambula ku propaganda singa tetuliiwo nze bw'ŋŋamba nti braise yalya olina okumpa n'obujulizi lwaki yalya nze omuntu omu yaŋŋamba Jowero Ssenyonyi yalya Dankani muli awo temwogera ku Jowero Ssenyonyi yali akawumbi kamu $7,000,000 ne mugamba ekintu eki ne mugamba Jowero Ssenyonyi bw'aba yalya ojulizi bwe nsinga okukola ki okwagala naŋŋamba nedda yalya ne mugamba fine gweokiina muntu nti yakola ki yalya naye nze ntambulira ku bujulizi kuba bempeereza abo enkya bajja tuuka ekiseera baŋŋambe naye omuntu gwe bagamba yalya nga teyalya kati oba ogenda bagamba oti kati ya propaganda gwe twafuna ku internet bwe tumala ofuna propaganda yo ku internet n'abamu abamukkiririzaamu naye lwakuba ekirungi kyabamukola tebatera kuwangaala nti abantu batuuka ne bazuula nti bulimba ya kati abantu batuuka ne bagamba naye kyotogamba kino naye nga tetukifunanko ki ng'amazima omanye amazima galuwaayo obulimba bwanguwa era bwe busooka amazima gajja leeta era amazima gagenda okujja ojolaba omuntu gwe bateebereza nti mubbi naye gagundiwa mubbi ne bamukuba bagenda amazima naye tabadde mubbi ng'ate bamaze omukosa
Kutegeera. So amazima galwawo naye gatuuka. Kati atuwuliza ebibuuzo kwate tugenda bikola mu mboozi mukati. Ne mbagamba naye okukola emboozi ya David Otalo tusooke tunoonya ani? David. Tumanye kubanga emboozi gye mungana tukole sirabako David ng'ayimbira ku lali ya Museveni. Sirabako David ng'ayimbira abayimbi bonna bayimbire wa Nabbanja. Simulabako ng'ayimbira wa Nabbanja. David Otalo simulabangako ku show enyale munete. Sikirabanga. Nimbuuza baganda bange omuntu eyalya kiriko ssente bamuwazaaki kuba ssente babaagala bakolere kutiye baba bamuwazaaki ng'ate takoze netumukubira we ntumuga twagala ku interview n'atubuuza muliwo netumuga tuli makine natuga ngenda wano ku supremacy naye oba mba mu nsanga kuba walungi wagazi tofe kale tusimbule emotoka netugenda ku supremacy tumutuuza nga tena kusaawo kamera tumubuuza naye David bano ne batugamba nti walya agamba yabuuza n'abuuza omuntu waba yalya gwe praise oba ogenda kumpa ssente kati kangeze ng'oli muyimbi ompa zaaki siza kulomatinga luyimbi n'agamba nti singa nalya singa mundaba kulaale singa mundaba ku show z'aba NRM esinga kyandibadde kyekinsasuza agamba nze sikikolanga nze sirankona ku president Museveni ntumugamba okakasa nze kanyini bayiza nze kanyini yamugamba n'omuga kuba manyi nti musajja wa ddiini nnyo era David Otalo tayimbanga ennaku z'omwezi 31 aba mu church nga 31 ne omwasho nga 15 ne omwasho nga 10 kagikola alaba Katonda gyamujje omwaka agumalira mu church mbadde sikimanyi ekyo bwe kiri ne muga David olaba osobola okukwata Bayibuli n'olayira mutole yankusendeza NRM naŋŋamba kuba nkimanyi emmotoka mbeera mu Bayibuli naŋŋamba Dankan ekyo sikiinamu buzibu ne mu mmotoka mulimu Bayibuli kabagireete suubi ndeetera Bayibuli eyo kiva ku debate gye mubaddeko n'agamba nze nsobola n'okulayira buli kimu n'okunzijjako talenti yange singa oba ompayiriza ntegedde wekiva n'alayira n'agamba nze siifuna yankubadde nasimu ya Museveni baya muntu wa Museveni wa sente otukolere ki okujjako bamugamba abajja mu show abagula emmeeza abo bo bajja ne bagula ki ne begula emmeeza ne bampagira n'ekyo kyabujjo nti wanuupu azigula ODP azigula bonna waffe tuli bayimbi ate oyimbira bannayuganda n'agamba naye ebisigadde kuwayiriza nenzire ku propaganda oli gwe mbadde nkugamba lezi mugulamu twewale propaganda goyinza okulowooza by the way ekyo kintu kyenga nti waliyo n'omulala muyimbi ali Oluweero naye yali akikumyemu nnyo omuliro Eluweero eyo agenda akitambuza kumbe naye ayimbayimba ate ali mu byabufuzi kati mu kuyimbayimba nga ayagala ayitire kwani ku lutalo yefuula omulungi Oluweero yamuzira kati ng'aleseyo nakiri nti lutalo lwagenda otegeka naye ategeke kitegeera kati ye nga mwayagala okukolera omwo ayako ono nalinnya lyona ayiseewo erirye awo music wafuukira politika so mutano n'agamba sina buzibu nakulayira so kyembadde nga nti mu bulamu njagala nnyo nga tonnakola propaganda njagala olowooza ebintu bibiri nga bwe mukoze ku Dankan bwe banaamunkolako kindekawa ekyokubiri nga bweyonoona bizinensi ya munno olw'okuba gw'olina by'oyisaawo balamu singa bayonoona eyo gwe kikulekawo nsonga nkulu nnyo kati propaganda ono alina abantu bangi bakosezza bw'amala obbakosa eyamukola n'atuula n'alannama n'agaba naye aye n'abayimbi mbaga nti muleke okutambula ku propaganda gwe oyagala kuyisaawo ndongo naye kanteeke ku lunaku lwago ndi lwagenda otegeka atandika okukonjera ebigambo kwoyo omuyimbi notamanyi nti wali olunaku lwogenda osisinkana omuyimbi oyo either oli muzibu olina kyomwetaaza so nenga nti naffe abaweereza oba tolina information tokola lutalo kitegeeza wempuliriza byoyogedde n'engeri gy'obisengeseemu wadde nga bingi byoleseeyo kyongera okulaga nti lutalo ono abakubanga talina kitone kyayina yandibadde yagwadda kubanga si mwogezi
simuwulirako nga yeewozaako naye ate nga bingi bye bamukola ki bye bamukonjera abakubanga si kitone Katonda kye yamuwa yandibadde yagwadde. Amanyi Lutalo naye yennyini amanyi kintu kimu nti si mwogezi. Kubanga si mwogezi bingi bibadde bijja biyitawo ng'asirika nabyabulabe. Boyedde bafaani be nga bamanyi Lutalo y'ani omutuufu. Bafaani be baloyo fans era nga bo bamuwakanira. Naye kati balabe kino nga kisusse n'agamba nina okuvaayo kiriyalinga empewo. Bafaani bange bategeere ekituufu ekikola ki ekiriwo era kwe kujja kiryalinga eya abantu bategeere Lutalo byamwogerako bituufu oba si bituufu. nkufuna bulungi awo kitegeera mbulamu nti omuntu bakulanga osirise nnyo kuba bali bamembyeko ne minisita Kisamakolo naye nalabako omuntu amugamba siriimu genda weekebeze manya genda ofuna eddagala wamulaba omusajja omukulu oyo naye nga waliwo ebigambo nosanga omuntu omukulu ng'ogamba papa nga minisita Kisamakolo alina abaana abakuze alina omukyala alina abako alina n'abantu abamwenyumirizaamu alina naffe baddankani abamwebuuzaako kubanze naye mba ngenda kugula pikipiki mubuuza naye mba ngenda kukola bizinensi ya ngoye mubuuza papa wano mpiseewo ntya kati fe abamwebuuzaako naye gwe bw'okwata essimu yo nodda ewuwo notandika minisa ki walwala minisa ki kino naye nga taddeko nakatiibwa tatunuuliddeyo ssaako y'abantu naye era n'osigala ng'olina abawagizi abagamba kyekyo kumamu omuliro naye omuwagizi oyo akumamu omuliro. Nina olunaku lumu lwe nali ku social media okwo naye ndaba nga waliwo omuntu afudde nga waliwo abazina amazina oba otera balaba ne baleeta ebikuta nga bantu bawaata bano basaaniika like that. Kati lumu mba ne ku social media ayina okulaba naye afiiriddwa yali azina bululi neninde era azine naye nagenda okulaba ennaku naye muluma ku mutima nemmanya neŋŋamba ate oluusi nga bafiirwa n'abazadde baabwe oba abantu ababakwatirako ddala. Omanyi Katonda ono alina engeri gy'asasulamu praise. Nze mu bulamu nzikiriza nnyo mu Katonda. Nze mmanyi praise singa nkeera ku makya ne kukola ekibi manyi nange essaawa yonna Mukama akinziriza. Kati abantu kye batamanyi omuntu oyinza okyakala olw'okuba praise afunye ekizibu tomwagala enkya ne tukifuna nga kizzeewo. Kama inenge gyakola ki yeetolooza olutambi nti omuvubuka omusajja sina muvubuka musajja mukulu yavuma Ssemakula n'entuula nekubino ebibaddewo bya ku conference ya Lutalo era nalaba Ssemakula yagamba nti obaka Lutalo alina kyabanyiiza mu musonyi ndaba muwala nno muto myaka giringa 2 n'agamba gwe Ssemakula ffe oli ku ssente zaffe twakubeera tuyingira mu bivulu naye omwana ayogera nti minisita kyagagabidde ku ssente ze ekyamazima alina emyaka 20 nga 2 kyokka minisita kyabaddewo amaze emyaka aga nga 2+ ng'ayimba ono yakagenda mu bidongo okumala myaka ekinene nnyo ng'ena ono ayogera nakyo tagigenzeemu kuba ate ali Saudi kitegeeza bweyatandikidde okugenda naye nga ali ku minisita kyakola ki emyaka gy'ayina oli gy'amaze mu kuyimba kati so nze n'ekintu kimu nze Blaze ne bonyiiza n'ebigambo byesobola kuvuma lwa nsonga nti nze namwaka obuntu ate ninamu kali nga tuvudde ku social media tulina mu bulamu bwa bulijjo twesanze tutya kyewayogerako luli nti life after social media eyo twesanze tutya nze njala nkusange nti nze bwe nagamba Kenzo nti saa tosobola Kenzo mu ndongo naye mmaloboozi omusobola era saa namusanga nangamba muganda wange wanvuddemu namugamba kyekituufu okitegeera nti yatuula n'afumiitiriza kye wamugambye wanvuddemu buladi wange ate oli buladi wange naye ssebo wanvuddemu navuga saa kyekituufu musuga mu ndongo munenemu naye mu talenti omusingako naye mu ndongo bikaali mu katebe kake naga ize Dankan gwe wange kosa twabidde emyaka 10 nga plus kati mukyo kyenga nti bw'oba okola ekintu ku social media manya waliwo obulamu bw'enkya enkya osobola okunvuma ng'omanyi oba toli Kampala enkya naye nkusanga ku Pakalasta oba ku Papazi oba ku Climax waliwo naawe embeera weeyinza okutabukiramu nga ne Dankan yalina okusikawo awo oli kati ebyo byonna tulina obirowooza so nze ngamba ekintu kimu buli omu gwomanyi oba essimu yo data wuwo gwomanyi bw'okozesa obulamu naye ngamba nnyo tulowooze ku nkya Dankan nga tetunava mu ssaako ya entertainment badde awo nga ndaba Abdu Mulaasi
Abdu Mulaasi byayogedde kyemmanyi obirabye ogezaako okwewozaako okulaga ki ebyatuukawo wakati w'endooza ne federation naye engeri gye kiri nti nno obirabye kankitandikire sayidi yo nina ekizibu kimu era kyona kigambako abantu eŋŋamba naddala abayimbi bw'oba onoonya okudda mu bantu ng'onoonya comeback leka ginoonyeza ku munno yes toleka kwerippa omanyi tufunye ekizibu kinene mu music industry omuntu buli bwagwa kati Abdu Mulaasi yagwa anoonya comeback kati wadda ku social media olina ku TikTok ku live n'ogamba nti nze Kenzo yangoba lwa nsonga mpagira Bobi Wine kiddamu ne nkugamba oli musiru kubanga toyinza kuga nti Kenzo yagoba nga tolina oluyimba lwa nnyimba za nkyukakyuka ziwera ttaano ate ng'eyagoba yazirina kubanze ninabazawo kyenjagala ennyo abantu beeragire nti muyinza okukera mumakya ne mugamba nti Kenzo yava mu nkyukakyuka naye tulina ennyimba ezitagenda va mu nkyukakyuka nga ze yayimba chairman system bolongoto biwoobe tezigenda va ku mitima gy'abantu ate tezigenda va mu bantu olina okwediti njatu giwe Kenzo naye ng'akugamba nti nze Kenzo yangobe kuba talina oluyimba bwe era talulina kati bano ba Abdu Mulaasi baafuna omanyiza nakigambako n'abantu mu biseera bya Zawi mu biseera bya Zawi mu biseera bya Zawi Azawi yajja n'agamba namentioningayo abayimbi balutalo bamisa n'abagamba naye mmwe sayidi y'abantu biki kumba noonya comeback era abantu ne bamugenda gamba yoyo Azawi waffe omwana oyo wankyukakyuka ne mbagamba Olan enkyukakyuka yaggwa ekyaliwo Azawi kyamuwulira bwe yamala okyogera yafulumyayo akayimba ye yali aluyimbyeko before bw'amaliriza twali tumuwiddeko ng'ayimba oluyimba olwo kati waliwo abayimbi nga bo banoonya comeback nti n'Azawi yali abuze ku mimwa gy'abantu owulira n'agamba naye tukoze tutya okudda mu bantu abantu bwe nkwata wano ngenda kufuna abajjo situka badde ku sayidi yange tutwalaganye bano naye jjukira lesaayo noonya erinnya lyo amanya g'abantu aboogeredde ebisongo bayongeddeko abo Azawi by the way nekiri abantu kye bagamba nti lutalo yavuma abantu nti basiru lutalo teyavuma abantu bakati bwe bagenda ewa lutalo ne bamugamba ku nsonga za Azawi ezo n'abagamba okuggyako abaana abo nga basiru ng'aliko Azawi ne ttiimu ye teyagambako ku bannayuganda yagamba okuggyako abaana abo nga basiru ng'agamba baazawo ife tuyimbi ensi yaffe si bwetyo mutima janjaba kitegeeza tuli mu nsi gyetwaninda ensi yaffe si bwetyo kitegeera kati abaana batawulizanga nnyimba ezo wasiru teyagambako ku muwagizi teyagambako ku muntu wa wansi naye just bano abaana abali ku social media banoonya following atemamu kali abantu abo basiru netakuwa information taleeta kyonna nga bwekyampola ba Blaze nze bujja nga gundi yagambye muli basiru mugamba akyogedde ku kinti ku Blaze media ngenda ng'olaba kyonna nga nkugamba nshadija ku interview eno kati gundi okuvuma obusiru bwavuddewo yavudde ku kyokuvuma omuntu nti oli musiru bwe mala ofuna ekyo endyoka nkomenti enze sijja buziŋŋambe nti gundi yagambye oli musiru nga naye gundi onaye musiru ate naye mba nfuusa muki nawe musiru kati mukyo kyembaddeko kyenkugamba nti mu nsi eno mwe tuli waliwo abantu abajja nga bo bazze kunoonya comeback n'enkuba eyo y'Azawi nti Azawi bwe yajja n'abaako ebigambo byeyayogera naye oluvannyuma lw'obyogera yatuwa magezi ki tewali yajja kukyamuukiriza afune simpasa y'abantu abantu bamwogereko akabanga akakaliwo amale agende kwanze nali manyi kakyogeddeko agenda kukuba ennyimba ngezi teyakubayo n'oluti so Abdu Mulaasi ye strategy yayitiramu kino ngenda kimugamba nti Abdu Mulaasi yali muyimbi mulungi singa asigala mu kadongo kamu Abdu Mulaasi manyi kyasinga okusumbwa Abdu Mulaasi butasoma nakumanya nti omuntu ate bwafuna sente olina okubaako n'amagezi n'ojjako n'ofunayoko ku g'okusomero kyenjagala ku Kenzo nti bwe yamanya nti nfunye sente n'atandika okusoma
Saawa zino oluzungu seba lwogera lulinga lwa mukulu Geoffrey Taaya. Abdu Mulaasi ono njagala nnyo bw'aba anonya comeback. Amanye nnyo kutya bw'alina oginoonya teebye ku muntu. Kuba banyize bendaba ne Kenzo basiba olusi ne alemu. Naye nga watu wansi ne bagenda. So nze Abdu Mulaasi obuzibu bw'alina nti Abdu Mulaasi oyo ekyamusuula kuba temukimanyi. Abdu Mulaasi yayimba kadonkamu wakabi. Naye Abdu Mulaasi Kamiliyoni yagamba Abdu Mulaasi nti ennyimba ze ne wafa ebiseera waliwo siriki. Agafe eno gye tubeera ennyimba zammwe tezivugayo. Kakiseera ako nkajjukira. Bw'oba oyagala Uganda ekkirize. Omanyi Abdu Mulaasi oyo yatawanyako abantu abatawanya Kamiliyoni mu ndongo. Abdu Mulaasi netunda ati. Gezi swimming pool awo. Netunda ati. Abdu Mulaasi oyo yategekako endongo emitiyana. Nga ne Kamiliyoni wamutegeka emitiyana ng'omu ali kugombola nga Abdu Mulaasi ali kusaza. Nga Abdu Mulaasi ali kusaza ali kugombola nga Kamiliyoni ali kusaza. Naye zigenda owera ssaawa 11 nga Abdu Mulaasi emyango miggale. Naye nga Kamiliyoni teri bange. Bye biseera bye swimming pool. Swimming pool we. Nga Kamiliyoni teri bange. Kamiliyoni yate yayimbayo ku ssaza yajja n'ayimbira ne Abdu Mulaasi. Ati baba emitiyana eyo. Kamiliyoni agamba Abdu Mulaasi naye omanyi wandibadde wakabi naye ennyimba zammwe ne waffe ekkololo eno ntinda tebaziwulira kati olina okukyusaamu ezakadongo kamu ezo. N'amugamba olina okukyusaamuko n'okuba kulaga. Kamiliyoni n'alanga okutambuza kwa Abdu Mulaasi nga mutwalako mu zisiriki kati tebasobola kuba luyimba luwo naye ng'agamba ne badijje temuzikuba. Abooza ako katuufu. Kati Abdu bwe yagamba kwe kutandika okwambala n'enjegere. Kati Abdu Mulaasi musajja teri yambalira suuti ze ezimasamasa ayebeerera mu ngoye ezimasamasa. N'agula empeta. Ko ye olimba ekyagalaga nti yakeera mu studio. Akuba nobimba kasitu kyabalumba tubalagala omutira ku nnumba tuli bavubuka tetutya kuvulubana kumatira abakazi nga nfunye bana. Awo nakuba mu kalaapu kalimu katono. Yefa ku mudaala gwo. Kati awajja oba yefa ku mudaala gwo. Ku mudaala gwe yakubalaga mu bingi. Kati nadda n'akubalaga. Kaba wagizi na Abdu Mulaasi ayeka avudde ng'avudde ku ziri. Nso okujja mulaga. Era bwe yakuba olaga yaswala Kamiliyoni n'amutwala mu siriki. Baalukuba emirundi n'agamba sivaayo. Ko yo sidda mu kadongo kamu. Kati ndi waalaga. Kati Abdu Mulaasi mu mbeera eyo yalema okwezuula ekyamuleetera obuzibu. Ekyokubiri nti Abdu Mulaasi ono ennyimba ze alina ebintu ebitundu ebitalina kuyimbibwa kati kangezenga. Kati walina olunaku yayimba ekyebbeeyi ku bakazi mu nkuuka. Mu lubiri. Atudde awo. Ati bwe gangula n'atayawulamu nti ono audience ennyimba zirina kukoma eno mu wabawo abantu ab'ebiti abo tulina kukola bwe tuti nakyo kyamukosaamu. N'alina oyimbira wano mu bokisi oba ewalala ate n'azitwala mu lubiri. Omanyi olina okumanya nti bwe mba nyimbidde audience eno nina kuyimba bwe nti nnyimba audience eno nina kuyimba bwe nti so nakyo Abdu Mulaasi kyamusumbuwamuko kyenyinza okugamba naye amagezi gempa Abdu Mulaasi tolinnyira ku munno. Gisaawe ekikyo ekyo mumutima mulungi. Omanyi nze kyanzudde mu music industry ya Uganda buli awulira nga alemereddwa alippira Kenzo. Kituufu. Buli awulira nga endongo emulemeredde abuukira Kenzo. Buli awulira nga alina kyagala okuyisaawo abantu bamuwa abantu abuukira Kenzo. Kituufu. Atunulamu. Kenzo lyafuuka nga ddaala eri abo abantu abagudde. Kenzo lyafuuka ddaala ly'abantu abalemereddwa. Nga batuuse ku kisenge. N'agamba kati kaneerippe wano. Nze omanyi nzikiriza ekintu kimu. Kenzo nga Kenzo alina obulamu bwe. Blaze nawe olina obwo na buli muyimbi alina obwo. Kenzo talina bulamu bwa muntu bwakoze bwakutte. Bw'okkiriza mu kyokkiririzaamu ne Kenzo akkirize mu kyakkiririzaamu. Nze omanyi nagamba abantu nze sigenda kubula na mugagga. Nze omugagga bwe musanga nina mubuuza abagagga walooti. Akwe ku magezi. Kati ate bwe nkuumire wala omugagga kitegeeza nze era kubeera mu mbeera gye ndimu mpaka. Sembeza omugagga mubuuze mugagga tukoze tutya. Obusenza n'okuwayo kaddiyo nagamba nti
maliza kadiiro kati nakuwa ne ku magezi naye buli bw'olifenda omugagga nawe kenyini oba mpeza bwavu kati so nze ngamba bano abayimbi abasinga Kenzo muleke akuba nti tulawo okukkiriza n'okumanya naye Kenzo alina abayimbi abamu nga takyali levo zaabwe bayizawo abasinga nga levo ndala wano bwe tuba twogeramu ye kati talina red passport kati ayina red bawa minister ayina red muntu nno waba ne red passport aba mulala aba diplomat akulese ayina red. Who talked about it? All minister yakyogerako sorry kuba ba minister bana abalala yali yakyogerako abana red. Yes ayina red kati omuntu oyo aba mulala nnyo ekyokubina tubeera mu music industry ndowooza mulabye nnyo abantu abazze wano ab'amaanyi abayimbi bamubuuza mu Uganda omanyi muyimbi ki era gamba manyi kamiliyoni na Kenzo kati nno ekyo ekintu kyamaanyi Blaze mwe Kenzo mugenda kuddawo mulabo olwokuba omanyi ze nagamba abantu bamu nti Blaze osoofuna ssente wano nga toli ffenna naye abantu abasinga lwaki omanyi nti tebakulakonya abantu babeera nabo oba olabanga Blaze owa bulijjo kumba abalina kakuleseemu ate nga gwe toyagala kukkiriza obulamu tulemesa okutambula n'abantu kukkiriza nti Kenzo tuyinza omulabanga owa bulijjo gwe nojja internet n'omuvuma naye yakuleka emyaka 10 byali oba byali kiyinza okutwala obulamu bwonna tobikoze ekyo nga tobituuseeko naye twalema okkiriza nti Katonda yagaba naye nze omanyi nina ebiseera binakubiramu musuuzi oyo naawe obimanyi watuuka n'omugamba nayeddanga musajja kitomuleka musajja wange waki omuleka naye lumu nadde waka nenjukira akadde ke nalimu ne musuuzi oyo mabegako eyo ndowoozaamu kupangisa ennyumba yange yasooka musuuzi oyo yampayo essente neŋŋamba nakati musuuza waali kyalina kyenyinza omumugyako ate kisinga ne ku kiri ŋŋamba Dankan ba mu ntalo z'abagagga kituufu era ne nnoonya musuuza naliko naye nemubuuzaako naye ngaebintu byayogera byabagagga nemuleka katiso birina okuyigaabagagga musuuza levo manyi nekintu kyebayita okuba ne mukyalo nga minisita kirala kinene munnyo ekintu kyebagaa nti mu Uganda yayina international award nayo kirala music industry naga nti tumenya nyimba za musuuza nyimba 30 nga zonna hit nakyo kirala so abayimbi abali eyo oyinza okuba yakuyimuka naye nga yakuyimukira ku musuuza nze nsaba ekintu kimu kozesa nnyo omutwe gwo kozesa amagezi weebuuza ye Kenzo bwe yali afuuka kyali yali piraani oli mutuufu nnyo Kenzo bw'aba waali ani gwe yayisa obubi ani gwe yabuukira so kati kyetulina oyiga nti ebiseera ebisinga Katonda ono si musiru nti Katonda ono Blaze alikira kumakya n'agamba musajja ono apambanya bibye Blaze apambanya bibye nti ye naye ono amuvumira ki agenda okukola kyomuvumira temuli nga temuli makulu gono obukira kumakya ogamba naye nze byenkola nga tebitambula nga Katonda agamba kyusa muneeyisaayo ayimali nyanyi omukusuuzi oyo tumuleke akole ebintu bye kyalina bingi byalina okukola saa zino presidential advisor pulezidenti w'abayimbi ate ng'alina n'oyimba bawa minisita so mbali gyatumuleke naye mulumya nnyo omutwe akole ebintu bye nga bw'abyagala kituufu mpozi okubajjukiza tuli sponsored program eno eri sponsored by Sula Motors kafulu okutunda emmotoka omusanga wano eno ku Salama Road wano mu junction abantu bagambe oba ova kalenda ng'okkirira mu junction todda ku Salama Road sigala ng'okkiriramuko katono awo nga wakava mu junction bwoti ojja kiraba ekibanda ky'emmotoka ekiriawo opposite n'amafuta ga Africa Oil awo alina emmotoka empya n'enkadde ate wakibanja mpola naye oba ne miliyoni 5 otandika ovuga emmotoka sente n'ozireeta mpola Sula moto tebasika mmotoka okuggyako nga gwe nsasulayo wagania ddala osasulanga tosasulangako naye ekirungi kyayo nti naye bw'obawaako miliyoni 5 osobola okujja nga bawaako emiliyoni 1.5 paka bw'omalayo emmotoka yo basajja balungi nange gye nina gye nagijja mashallah ate nga ne bw'oba oyina nga oyagala tunda era nakyo bakola ki baggulako mu ne bw'oba oyina bakola bata ng'olina emmotoka ng'ogikooyi naye ng'oyagalayo emmotoka endala oleeta eyiyo
mutese ssente ne bakubamu endala nawe yagala. Mashallah. Okay. Dankan, olunaku lw'eggulo 2 days ago ndoza natandise laba akatambi kano akasa chuletinga ku social media yesterday olunaku lw'eggulo ndoza olutuula olwa parliament analaba interview enencha kitegeeza katutte ennaku nga 2 lwakuna. Okay. Twalabye nga speaker wa parliament Anita Among ng'ayina obubaka obwamutoloseeko ng'ayina gwayogera naye emizindalo ndowooza abali mu control tebakifuddeko ne beerabira muting epeesa wayogerera. Ensonga ezo waziwulidde era zigezezzaako kkuma omuliro mu intaneti olaba nga okwawukana yawukana mu tribes oba mu Baganda tulaba nga abatusosodde nga woobirabye era walabye n'akatambi Rebecca Jingo ke yakoze ng'agamba naye ffe Abaganda twabakola ki wakalabye ensonga eyo simanyi gwe wagipasiivinzemu era oyinza ginnyonnyola otya omuntu eyagirabye natagitegeera oba oyo atannagiraba. Kati ensonga eno tugigire ddala ku kyavudde ku ki. Yes. Ensonga eno yavudde ku nsonga ya mmwanyi. Emmwanyi saawa zino kyekirime Uganda mwesimbye essira. Yes. Emmwanyi kyekirime si Uganda kitute kati mu Buganda. Yes. Nti era bw'osanga emmwanyi abasinga ogirima Buganda. Ate n'abasinga ogikubiriza tulime emmwanyi era Baganda. Ate era nga kyekirime ekibaddewo okuva edda. Yes. Kati President Museveni ne banne bali mu nteekateeka ezoonoona ekirime kye. Akuba nti Blaze oyinza okuba nti gwe channel si ya nnyo ya byabufuzi naye tujja biisa muti Museveni n'akabinja ke tebaagala nnyo kirime, tebaagala nnyo Buganda kuba kintu kireeta ssente. Ngenda kuwa ekyokulabirako wawulirako ekyo ekirime kye bayitanga vanilla. Yes. Okimanyi nti vanilla gavumenti yayonoona vanilla ate nga abantu baali bamujjumbidde omulima. Nze nalima vanilla nga kilo ya mitwalo 27 nenima yiika zaali gwe basimbanga ku muti n'alandira okuba nalima yiika 4 naye ngenda okumaliza vanilla nkungule vanilla yali mitwalo 27 kilo nga kilo egenze mu 10 mmeka nga kilo egenze mu 13 naye kyava ku ki kyava nti bategeera nti abantu bafuna nnyo mu vanilla. Bagenda gaggawala system yawe eri bweti bwe bategeera ekirime nti kino bannayuganda bagenda kifunamu ssente kyebasobola okwonoona nti vanilla bamanya nti vanilla bannayuganda bagenda mufunamu ssente ne bakwata vanilla oyo ne bamuleeta nga omuntu alina okugula vanilla ali omu kamugereze nti ye Blaze. Bw'akwati Blaze yagenda okugula vanilla kitegeeza Blaze yalina okukola akatale ka vanilla oba ebbeeyi ya vanilla nti vanilla baba badde mumusuubuza emitwalo 10 bagenda nze bwe manze mugula nze gwe baba contract yegula vanilla ow'enkumi mmeka kakye bakola vanilla nti vanilla wali otwamutundi ali mu mitwalo 27 ne bamusala nze wange agenda okulanga 10 mmeka era saamukungula nalimawo obulimi kuba yali anzitidde miliyoni nga 2 zaali miliyoni nga 2 kitundu ziyanzitidde nenzikiza ne zifa nennimawo nenzizaawo lumonde kibinnye okitegeera kati ekyo bakikola bati baddira akatale ne bakakwasa omuntu nti Teo kati yavunaanyizibwa ku vanilla afuluma era ne bayitawo n'obukwakuliza obugamba nti mubadde munoga wa kibogwe naye kati tugenda muyisa wano ono yalina okumusunsula nti ye mutuufu kitegeeza gwe tulina okuguza ffenna awo ye waddembe okukudondola kati yaba alina obakolera ebbeeyi kikyasuula vanilla naye buli munnayuganda yali alime vanilla nga yeetaaga ssente nga alina ogaggawala kitegeera nti kati ssaawa zino kyagenze mu mmwanyi emmwanyi baagala zijja mu UCDA mu kitongole ekya UCDA ogiteeke mu kitongole kya agriculture. Ministry ya Agriculture yebe ekitwala naye nga Ministry ya Agriculture gusooka otunulemu bintu bimeka Ministry ya Agriculture byekoze ne bitambula nga bwe biri ng'otandikidde ne ku vanilla yennyini ng'otandikidde ku vanilla
nti ye bwe yamukwatako yagwa bugu. Oli kuva ne oli ekibala ekya baali bayita mulinga. Mulinga naye yafa. Ogwo bukola obutono. Naye yafa. Kyo ekibitta. Minisitule ya agriculture butamanya nteekateeka butya. Tekola nteekateeka. Munnayuganda kuganyulwa mu bintu bye. Mulinga naye yakyaka wano. Kati agriculture eno kye bagamba. Tekola nteekateeka munnayuganda kuganyulwa mu nnima ye. Nti agriculture yanditudde wansi ne gaffe nga minisitule ya agriculture tukoze tutya munnayuganda omusupportinga. Gwe mbulira ya agriculture abantu be yali supportinzi. Bakola wano ebintu byabwe ebyekisusu binadi biki naye era ogenda mazanga nadi ali mu bantu baabwe. Bajja kubuuza nakyala wa NRM yabakubiriza nadis ow'ekyazanga. Naye nga oyo gwe bagamba nakyala wa NRM nga Muganda watulya guma nawe mu parliament. Kitegeeza biddamu ki? Ng'oluusi n'obumanyirivu obuli awo butono. Tebaba nabo. Ate minisitule za Museveni gy'ovaana gye bulaga. Tebaziwa minisitule nti ekolere munnayuganda wala bagikola kubba. That's when okera kumachana obuuza ministry. Ministry eno inokola bweti. Lwaki ekoze bweti? Nkufuna bulungi. Kati ministry ya agriculture bwokera nga bagiwa vanilla ne mulinga ne bifa. Gwe tugamba oli ate tugikwase mwana. Nge history mubi. Kati bana abantu baagala ekintu kimu. Nti bweva wano mu UCDA ne bagitambuza negenda mu agriculture. Ministry ya agriculture. Ekulembera tumwebaze. Baba bagenda funa oluwenda olugyefunza. Bwe bagyefunza ole muwanyi ssaawa zino kase kire badde ya mutwalo gumu mukakaaga. Bwedde eyo nga bagikubaganyako ebirowoozo nga bagiwa muntu ogwo nga abantu batandika okubagamba kase wa 10 15 olwo alimu emmwanyi Masaka aba agenda kuggwamu amaanyi. Eyo nayo industry kati eba ekoze eki era mu agriculture wano mukulu Museveni akwata abagambe nti omuntu gwe ngenda obbawa aba tufulumize emmwanyi tugenda giwa peneti nga bwe yali akoze ku luli. Peneti omumanyi musiga nsimbi talina ssente naye lwakuba bamuwa kubanga omuntu tojja kuŋŋa musiga nsimbi ng'ate bwajja okusiga wano ensimbi ffe tumuwa ssente ne bamuwa n'ettaka. Peneti yoonoowa eddwaliro ly'e Lubowa bamuwa ssente zonna. Eddwaliro terina vana wadde mu musingi naye nga ssente aziyina bazimu. bwe bamaliriza gwe bali bawadde mwana zijjukira nga President Museveni amulambuza ne bamuwa zijjukira bazimuwa bulungi era ne batugamba bagenda muweegwe emmwana. Bwe baza bamala muwa eddwaliro ne tukebera ku Peneti ffe abagezigezi tugenda omumanya nga Peneti gwe batugamba akola mu bibajje. Tubuuza ate owo ebibajje ajja eddwaliro kutegeera ne tumanya nti zino za projekiti za Museveni kwayisizaamu ssente ze ez'okuliibwa kintu kivaako. Naye tugamba Peneti ate gwe tugenda okuwa emmwanyi tunoonya Peneti mu mmwanyi nga taliiyo nga era tukyamumanyidde mu bibajje. Netubuuza kati ate omuntu atalimu mmwanyi tugenda muwa tutya emmwanyi. Kati President Museveni ne banne bakwata ekirime kya mu Buganda muno ekigenda okuwa Abaganda essente ne bakifunyafunya. Awo Anita Among wagambye obululu temukkiriza Baganda bayitako. Lwaki okujja mu mmwanyi lwaki tebasooka ne bagamba katukebere ne ku mata kuba gava waawo Wanyankole ne bagamba ne mulaba amata gano tugawe Peneti tufune gwe tugawa Peneti agakolera ebbeeyi kuba amata ogenda gasanga ekyengera nga bagula lita bagigula 12 ate ogisanga wano e Kampala nga bagula 2 lita. Lwaki yo tetugiwa Peneti n'afuna nga yakutukolera ebbeeyi okuva Embalala nga bagaleetera Peneti n'atukolera ebbeeyi yayo kyo tebakisobola. Naye badira buli kimu kyolaba ekiri wano mu Buganda omwana owenda yalina Kalama mwana afuna 10 ne banoonya butya bwe bakikakkanyiza. Kati mmwanyi tebali mu kugirumiriro bali mu kusuula mmwanyi era baagala egwe ebe nga tekyayinza kuleeta ki. So nga ate wano badde batandisewo value addition nga tulaba ne kaawa akolebwa kitegeeza omulimi w'emmwanyi abadde ajja funa essanyu kitundu. Nti ssente manyi Uganda eno kimu raise nti gavumenti tekoledde Munnayuganda wayinza funa ssente na butya bwayinza funa ssente naddala eyagala gwe ky'omaze okufunamu etwalamu. Naddala nze nina bye neewuunya nti abavubuka nga ffe tulina kulwana nnyo okufuna ssente
naye tebatukoledde butya strategy tugenda funa muki naye ate bw'okola strategy yo ey'okufunamu ssente bagirwanyisa esooka eveewo bw'okola strategy butya bw'olinza kuyingiza ssente balwana butya bwe tujjeewo strategy eyo muvubuka oyo alina funa ssente ndakkuwa ekyokulabirako kya boda boda nti boda boda mu nsi eyagala omuntu waayo bajaaji eyo bagamba okutuuka wano mu Uganda ekinene nnyo eba miliyoni emu naye ekigirinyisa misolo gye bakola kino netuuka miliyoni 6 ogenda okola miliyoni mmeka edimu 5 kati 5 nezigwamu naye omuntu ayagala nenge tuukira mu kakadde emmotoka eyo okugijja erino gituusa wano egwera miliyoni 10 naye ate wano bagijjako omusolo gwa miliyoni 2 mwezi neyingira miliyoni 35 ondika kyankugamba nti Museveni yetafaayo butya bannayuganda we babeera mu nsi yaabwe wabula afa butya mbajjeeko ntya ssente ate mbalemesezza nti okuba obulungi nti Blaze mu Uganda eno buli muntu yandibadde asobola okuba nga asobola okuvuga kawuba kitegeera nti buli muntu bw'ofuna miliyoni zo 15 badde osobola ofuna emmotoka empya mu Uganda tukisobola ate mu Uganda ekizibu kyakituufu nti kati oyo boda boda eyo omwana agigula nga agiguze looni miliyoni 9 baba ogigula miliyoni etuuka mu 9 naye n'atuuka nga alina n'emisolo gy'alina osasula alina abapoliisi abamukwata naye nga tebalina nsonga ki bamukola ki piki ne bazitwala bw'ogendako ekatwano piki mpitirivu kati nga nkujjayo ne tudda ku kofi naye tudde ewa Among emmwanyi baagala gisaanyaawo eveewo kuba balaba ssaawa zino kyekirime kya Buganda ekireeta ssente kwanza ina mukwano gwange omu yakungula emmwanyi mu sizoni emu n'afuna miliyoni 210 sizoni etya kati ekyo Museveni ne banne kyebatayagala kuwulira Kigundi yagaggawadde ng'oli mu Buganda muno nti wagaggawadde ekyo tebakyagala kati kale omuggo osobola ogaggawala naye kyebatayagala nti wagaggawalidde mu kusuubula mmotoka n'omulala asobola kisoboka kati kyekiri mu mmwanyi nti emmwanyi bagenda gisuula bo bennyini baagala nga luli omuntu abadde asobola okujja wa Blaze na Blaze nga alina endokwa wano eno n'osuubula endokwa Blaze n'otwala n'osimba naye ate kati baagala endokwa nga n'endokwa be balina azikola azibaguza kati tetumanya tuguze endokwa gwe muleese ntuufu oba mbi luli mbadde ninanguza endokwa z'emmwanyi gw'omanyidde nti ne bwoba tolinaawo sente asobola kukola ki okukuguza naye kati muŋŋamba nti Teo yalina okunguza endokwa bw'obadde tomanyi naye Teo gwe muŋŋamba okunguza endokwa naluli gavumenti nga mugenda okugulira abantu embuzi za NADS mwabagulira embuzi nga si za lulyo kati tugenda kumanyirawa nti kuno endokwa Teo zagenda tuwa zinaakola kyetwagala gw'obadde oyina gw'ogulako ng'oyo gw'omanyi nti bwe ŋŋende wa Dankan ampe endokwa kati gw'oyagala muveeko nzire kwoni baagala bo bakole ng'emmwanyi olina zijja wabantu gwe bakulaze nti kati ab'emityana mugenda zigula ku ggombolola lwaki bakikola ekyo nno bakikola era bafunira abantu baabwe mirimu nti bajja buuza emmwanyi zino bazisuubula ssente mmeka baziza Dankan teziggwamagamba nti oli bagenda mubuuza nti emmwanyi omuntu abagisobola gisula 10 mmeka kati bwe batuuka ne bagamba nti Blaze yasuubuza emmwanyi kitegeeza munnayuganda badde asuubula endokwa ku 10 ezi egenda kulinnya dde ku 10 mmeka ate nga teweekakasa oba nnungi oba mbi kati kitegeeza banoonyeza abantu baabwe era mirimu gavumenti si kwe kusobola okulaba ebintu byayo nga bifu byewa abantu kati nenkubuuza gwe oyagala Uganda ekulaakulane oba Uganda etambule lwaki ebintu tobireka kati ng'emmwanyi netambulanga bweri naye gwe n'owa abantu ekintu kimu nti emmwanyi egenda wa omusolo buli muntu n'amanya omusolo emmwanyi egenda kukola ekyokubiri lwaki oleka abantu n'emmwanyi zaabwe buli muntu jesi n'omukubiriza ekintu eki emmwanyi eno mujanike bulungi ate girinde eyingire bulungi esigaze value ekyo kigambe bannayuganda bw'omaliriza ekyo kibagamba
bana abantu balina ekintu kye beekwasa nti bannayuganda obuzibu balina banoga emmwanyi ento ne ku vanilla baatugamba noga vanilla omuto naye nga vanilla tosobola kukungula vanilla muto oba vanilla osobola bamutundula nga nvunzi naye bwe baba n'ebintu byabwe beekwasa kitegeera naye munnayuganda mukolere strategy gavumenti bino byonna tubyogera nti tukuba gavumenti oba tubyogera kuba ffe tulina obulumi ate ffe tumanyi munnayuganda mufunire omusomo gw'emmwanyi kyekisooka kwata ebitundu Mityana, Masaka, Mubende n'ebitundu ebirala birinnya bwe bityo batuuze bafunire abakugu b'emmwanyi batuule babasomese emmwanyi butya bw'osima emmwanyi butya bw'okungula emmwanyi kuba ate n'ekira mugeneta abatunda emmwanyi ng'owedde Uganda abantu abalima emmwanyi mu kyalo basinga ne bamuleesa kuba gavumenti yawana ereeta omuntu nga yakulira agriculture naye nga talina nkweyadde obutungu nga talina mbumanyirivu yadde utakyemugamba so nze ngamba okusinga okusumbwa bannayuganda funa abasomesa basomese bannayuganda funa abasomesa bakole ekyo bannayuganda kyeyetaaga mu mutima gwange nemakunyigiriza munnayuganda mulowoozesa nti igwe oliwo musuula busuzi namunyonyoota kati n'ekirala kyetubaddeko kyobadde oŋŋamba ekyanita kino kyalaze lwatu era kyalaze nti gavumenti Anita tebaagala Buganda tebaagala Baganda tuyimeka bawulidde Anita era Anita mu budde buno andi yavuddeyo dda nga yeetondedde abantu naye nga twakitegedde nti ayagala ki abagala nakirabyeko era yagambye oli abamu kye bamumyuka we abaani oyo gwaba naye bamuyambi we assistant we afuba okulaba nga Abaganda tebaweza nnamba kitegeeza baadde mu kulwanira nnamba naye nga baagala Abaganda babi wansi okuweza nnamba kyegamba kati nti kakitegeeza parliament erimu okwesosola Mawanga obeeramu ng'oli Muganda era olina okwesiba bbiri okwegendereza ennyo kati bwe kyatuuse kubanga omuntu akulembera abantu ng'oli mu parliament bw'otandika n'ogamba nti bw'otandika n'ogamba nti Abaganda tebaweza gundi eyo kitegeeza gwe kennyini nekibeera mu parliament temukiikakasa mukulirira abali mu parliament baleme kudda ku saidi y'abano abagenda okulima emmwanyi mudde ku saidi y'abali abanyigiriza bano ab'emmwanyi naye ekisinga okunnuma era ekyennaku nti waliyo n'Abaganda abawagidde ensonga abalimu okwewagira nga bo obulamu bwabwe n'entegeera zaabwe bazisa mu nsawo zaabwe na mbuto zaabwe nti ekiwandiiko kino mu kutambula kati baŋŋambye waliwo gwe bayita Daudi Kabanda Namusi Lugoloobi kati mbu bo bali ku saidi ero eri etawagira Buganda naye bano benkugamba Baganda Daudi Kabanda Muganda ne Amosi Lugoloobi Muganda bali ku saidi ero etewagira kati ate bajja ku saidi etewagira n'obassa ku saidi erwanyisa emmwanyi efe ekirime kye tumanyi kya Buganda naye nga Baganda ekibaddewo okuviira ddala ku mirembe gy'abajjajja kati obuzibu tuyina nti omusajja omu yagamba nti Abaganda bankwe ekyo ekintu kituufu era twesabire nnyo Buganda tuyinza okusigala nti tulina kintu nakikyo n'ekimu Buganda ffe tukyasinza okuba nga twagala nnyo okulya sipiidi kati bano bakamene gibasumbuwa si kulwanya kiri nti kituufu kulya nti bano bakamanda ba Amosi bajja mugamba nti gwe okulira ebbendobendo lya Mityana oddiguza emmwanyi kyalwanirira wano bamugambe nti gwe ogenda okufuna omuntu we asuubula emmwanyi era balina zijja kugundizo kati bano kyebalwanirira tamanyi nti kyebalwanirira kigenda kubbika Munnayuganda mu ttaka so praise Uganda tulina kwesabira ate nze mu kulaba okwange okusinziira ku nnyinnyonnyola bw'okinnyonnyodde tekifevalinga ba Buganda bokka kubanga ojasanga nga ne Busoga wali abalima emmwanyi naye nga wekiba bwe kityo nabo bakosebwa n'abali e Bunyolo nabo bakosebwa n'abalala nanti kino ekintu kati bamaliza ngo kisa mu percentage batuna percentage kyesingwa
esinga ya 1 yes kitegeeza 1 bw'omaliza okumala percentage President Museveni tayagala nti byonna byandibadde bituufu naye kasita azuula nti kino abantu mujja kifunamu ssente nga si beewaabwe eri aye nemwanyi teziriiyo kiba kizibu so tulina kirinda kive mu parliament tumanye naye nze kyemmanyi okusinziira ku parliament ya President Museveni Among ya ssente abaka bonna kati bwenjogerera ogenda kusanga buli omu amuwaddeyo ssente nga zatuuse naddaka zatuuse ku akawunti bagenda okudda nga buli omu ayogeza kirimi minisitule tezituyambye kati ate okutte wano eno ogamba nti eveeyo negyeri edde minisitule ya agriculture naye gwe sooka weebuuze minisitule ya agriculture ekoze eki manye Brazil oba wadde omuntu oyinza okuba tewasoma naye nokozesa ku magezi amazaali bw'ali eyo atudde wansi era ng'oli muwagizi wa NRM sooka otule wansi weebuuze NRM ngifunyeemu ki bw'omaliza okwebuuza ngifunyeemu ki buuza President Museveni ne banne kye bakola kituufu bw'omaliriza ebyo webaka ekyabugazi mu njuyo olowooze manyi nze presidensi eno nze sijja gizza mu kuvuma abantu sigenda gizza mu kuwola na muntu nze bwenkusanga wagira Museveni sikulinaako buzibu bwensanga wagira Mao sikulinaako buzibu naye nagizza ku ssaala munsi tewakisinga ssaala anti Katonda oyo mulaba wakabi anti Katonda oyo ateesa nti bwezi ojja kubeerawo enkyo oba tojja kubeerawo oba tobeewo manyi nnyo abasiraamu siri musiraamu manyi nnyo abasiraamu abasiraamu baliwo batamba n'okukkiriza omuntu bwafa bagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nekyenkyagamba Mungu wanaaba nzikiriza so nze mu buli kimu nkitwala mu Mukama Katonda naye nga nsaba nnyo Mukama Katonda atulayo ku Uganda eyakabi empya ng'erina omukulembeze omulala asobola okugamba nti emisolo gisusse tusale ku misolo nga tuwunzika tetujja kwerabira ate kwogera ku show ya mukwano goroja oba Spice Diana nga 10 January 10 years of Spice Diana abalabi bongera obbakatiriza ku nsonga eyo bongera okujjukira nti kyeggulawo omwaka egenda kuba ya Spice njongera obbagamba show kati show zigenda okuba nga zigalawo December oba omwaka David Lutalo nga 8 November tugenda tumuwagire nga 6 tugenda tuwagire Kalo Nantongo yes 29 tugenda tuwagire ab'emboozi mukati ku climax then sheggulawo omwaka egenda kuba ya Diva Spice Diana 10 years of Spice Diana tugenda tuwagire Spice Diana endonga agiina ate na bino peregesi tenayawukanako na Roja era okulaga nti tenayawukanako ne Roja nabaddeko ne Roja nampa ssente nziwe gundi wa video muganda ffe twayiro li wajja live nga nenyimba bali mukola nangamba Dankan Owa video zino go abantu bakakasa nti ffe tukyali wamu era show ejja kuba nnungi ejja kuba egenda kuba ku Serena Hotel keti yagirimu tugenda gibaamu ya mpozi tulinayo ne ya King Saha maaso awo era mu January 26 yes 26 naye tugenda tumwagire ku Lugogo Cricket Off tugenda kwa Lugogo naye tumwagire then ne bakyali bafa Bitus bajja kujja mu Okutano bawanise so tuwagire music industry omanyi lwaki nnyomba nnyo n'omuntu ayonoona music industry omanyi lwaki simwagala omuntu ayonoona music industry nze okuva bwe najja e Kampala kuva mu kuyingira Kampala music industry endeze empaka bano era nze buli sande buli kikumu kyolaba kyemba nakyo mu nsawo kijja mu music industry tonakijjako mu babazzi tokijjeeko mu bukya za nnyama wano mu ndongo so nze byonna biyinza obbaawo oli naavuma omuyimbi oli naavuma abayimbi nze siwagiranko omuntu avuma omuyimbi nange siwagirira ddala omanyi lwaki nze lwe nakeera ku makya nenda omuntu avuma omuyimbi ku TikTok naye ngenda otuukako mu kampu y'omuyimbi omu ng'ate oli avuma omuntu avuma omuyimbi ng'ate muganda we akola mu kampu emu ey'abayimbi amakulu ye gwe yalema okulabirira ate bano baavuma be bamuyambako so nti goyinza okuba oli ku intaneti ng'ovuma abayimbi naye manya nti Uganda abatalina mirimu bangi baganda bayinza okuba nabo bali
nga omuyimbi bali ku muyimbi nti wano ekyo nnyo ndowooza omuyimbi omu asobola okuba nga alibwako abantu 2 kituufu muyimbi ate nga alibwako abantu bameka 2 n'okusoba so music industry bwevaawo bantu bangi aba tebakyalina yadde kyakulya na kyakunywa just nja kusaba Kenzo ne banno nsonga za corporate musobole okuba nga muzanguyako music industry esobola okuba nga buli muntu yeyagalira mu mbeera zenga bwe zitambula so ndowooza tumalirize kamba sibulire wano mu y'olwaleero mbadde Dankan nga bulijjo mbagala nnyo ku Blaze Media nsanyusa okunkyazaako naye weebale kutuwa budde ssebo amina ku kamera ndabako omukyala tulina Teo bamuyita Teo aina channel Teo's Media yali ku kamera abami muka following ate nga presenter wa foyo ku Blaze Media akola ne kuchamuke kuchamuka TV kachala kakozi kama bami muka following ku channel yako kachala kalungi tekalina na musajja bobanga olyeyo bobo olyeyo ngoli musama oli musumbu ine ngoli musama ategeera bambi yangofune omukyalo omukozi kachala kakozi tekalina musajja weekali wano Makindye anesi sigamba kinooza nti kabeera Makindye tekabeera Makindye just mutukolera emirimu gyaffe egisinga bambi mujje nako muka following ku Teo Media kimukyambira ddala bungi nawe nakulabyo emmotoka ogitaddeko billboard emmotoka no kati emmotoka yange ogiraba yo kyengenda okukola kiri kintu kimu buli muntu alina show nga kyali wange eyo billboard etambula billboard nagirabye enyumye ne bwoba ggwe ne bwamusuuza nga alina show era gyagisanga omusuuza ne bwa bitusi kati bwevaako awo eddako Kalonantongo evaako Kalonantongo egendeko embozi mukati bweva mu mbozi mukati egendeko Spice Dana bweva mu Spice egendeko Saha mpaka ba bitusi bonna mashallah kama akuume neyanza okay toyanza nnyo Dankan Chakabinya